wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe. Ekiri ku Twitter kitokota. Ku X Muhoozi wakoze ekintu ekyobusiru ennyo. Bulijjo muzenga mubikola muwamba abantu ne mubatokyalinga ne mumala ne mubasuula abalala ne mubateeka mu makomera g'amagye. Naye nga tekivaayo nnyo mu public bantu kukimanya nnyo mubawamba ne mubatokyalingira eyo ne mubala ne mubaparedinga mu makooti ne mubasiba. Naye wawambye Eddie Mutwe ne bamunoonya ennaku eziwera nga talabika n'ovaayo ku X handle yo n'opostinga bulungi nnyo ng'omusazeeko ebirevu, omusajja yabadde n'ebirevu bye nga mumusazeeko enviiri yenna nga feesi ewulubadde ng'eraga mwamukubye to the extent nti n'eriiso lye erimu nga livaamu omusaayi. N'oteeka ku Twitter handle yo n'opostinga nga omuyina we wamuwambye n'omuteeka mu basement yo era eriyo omuyigiriza Runyankole. Naye wakoze ekintu kino ng'oyagala okulaga superpower nti gwe superpower ya Uganda gw'osalirawo Uganda. Gwe ne taatawo nti buli kimu kiri mu control mu mikono gyammwe. Naye abantu bakondeminze ekintu kino internationally. Kibalidde wakikoze ng'oyagala kulumya abaniina abannuupu nti muyina obusobozi musobola obbawamba musobola bakola buli kimu ne babulako kye bakola. Naye kibalidde muswadde mu mawulire ekifaananyi kye musiize ku gavumenti yammwe eyammwe kuba yataatawo. Ekifaananyi kye musiize international kibi nnyo. Era obusiru bwe wakoze endowooza eyo gye walowoozeza n'ogamba nti kopostinge Eddie Mutwe ku Twitter handle yo mu nfaanana gye yabadde afaananamu ne weewaako n'obujulizi nti gwe wamukidinappinze ali mu basement zo omuyigiriza Runyankole wayokyezza. Bw'obanga wakikoze ng'oyagala kulaga superpower abantu bakuvumire bakukkiririzeemu wayiyo obuyinja. Imagine ku myaka 5 gy'olina gwe omusajja gwe okuze naye obanga okyalina omutima ogusobola okukola omuntu bw'atyo n'omuyisamu eyo embeera. Moro olamuza bukulembeze bwa ggwanga oyagala okusikira kitaawo kati gwe onaatuula mu ntebe bannayuganda tebajja kufuluma kupama. Era onaagituulako bw'oti entebe nti gwe mukulembeze wa Uganda. Bannayuganda tebagenda kuddamu kufuluma kugenda wabweru mutoyi kupama. Anti buli anaayogerangako kaneeno ng'oyo omutwala mu basement zo ng'omuyigiriza Runyankole. Abaana b'abantu bonna mubamalidde mu makomera. Abaabulawo baabulirawo ddala completely. Ba John Bosco Kibalama baddamulira tebalabikangako up to now, family zaabwe zinoonya bantu. Naye n'ova postinga Eddie Mutwe ne weewaana nze muyina ate munankola ki? Obudde buno butambula ate buli ssaawa eyita tedda mabega. Tolaba nti kati amaanyi mwe mugayina mwe ba superpower. Ensi ejja kutuuka onoonye w'oyita nga tolabawo. Si gwe munene oba training wazikolera waggwe sirowooza ng'osobola n'okudduka ggwe. Naye munyigiriza abantu mubatadde ku kisenge. Ku myaka gy'olina tobonyeebonyeeko gwe musajja gwe. Kitaawo yakamala mu bukulembeze 40 years kati gwe wakacelebratinga 51 years. Kitegeeza kitaawo yagenda oyingira mu bukulembeze ng'oli mwana muto. Okuza oli mu myaka 51. Oli ku ssente ya muwi wa musolo bannayuganda be bakuliisizza eryo lyonna ebbanga okutuuka awo w'oli. Be bakwambaza buli kimu be bakusomesezza be balina mu kusomesa abaana bo b'ozadde. Naye boddako n'okudaala bw'otyo n'obayisanga embwa kasasiro abatategeera. Kubanga muyina amaanyi muyina emmundu mwe ba superpower muyina okwogera. Kye mwogedde kye kirina okusalibwawo. Mwe muyina okusalawo ani alina okuba omulamu ani agenda okufa. Naye kye wakoze wayagadde kulaga buyinza
naye wase repetition ya kitaawo gavumenti ye ogisse oli mu kwongera girinnyako giziika mu ttaka kubanga agenda ku X olabe international news zonna ziri ku ekyo kintu kyekimu Twitter yonna ekutta omuliro bawandiika ku Edi Mutwe kati n'abaayo ab'ebweru batunuulira gavumenti ya kitaawo bagibalamu ki Juli babadde nga bamugamba nti Kyagulanyi abawaayiriza agenda ebweru n'aboogerera bubi kaakati ggwe mwennyini gwe oli mu kwanika gavumenti ya kitaawo oyagala bukulembeze wabula Mukama atusaasire ono omusajja talina humanity munda ye mu mutima gwe mutujju wobanga osobola okukola banno civilian n'omukola ekintu ekifaanagana bwe kityo kuba bulijjo mbadde nga mubikola naye nga tovaayo naye simanyi muzimu gwakulinnye n'ogenda n'opostinga Edi Mutwe ku Twitter handle yo n'ogamba nga w'omuyina ne weewaana n'okola zi tweets empitirivu ate banankola ki bannayuganda banaakukola ki mwe muyina amaanyi mwe muli mu buyinza naye one day one time olinoonyawo oyita nga tolabawo nezo emmundu amagye gonna agakwetoolodde ng'oyaggayaga gakuyambe nga nago tegakyasobola banaye mumanyidde nnyo bannayuganda kisusse wooluma ate woma this is too much